Okyali singo tonnaba kufumbirwa oba tonnaba kuwasa eno video yo. Bw'obanga oli mufumbo tuyinza okulabagana ku lunaku olwokubiri awamu n'olwokutaano. Olubereberye essuula ey'okubiri onyolo 18 Mukama Katonda n'ayogera nti mazima ddala si kirungi omuntu okubeera yekka n'amutondera omubeezi amusaanira. Mazima ddala buli muntu yenna yeetaaga okubaako n'omuntu gw'abeera naye, gw'anyumyako naye, gw'agabanako naye ebintu by'ayitamu. Bw'obanga olowooza nti teri muntu ategeera mbeera gy'oyitamu, njagala okuzzaamu amaanyi muganda wange, nze ngitegeera. N'obeera mu kisenge ng'oli wekka nga ky'osobola okunyumyako nakyo yessimu yo, n'otunula mu lisiti ya mikwano gyo nga bonna tebalina budde bwo, bali bize ne ba boyfriend baabwe oba ne ba girlfriend baabwe. Bw'otunuulira ebifaananyi by'embaga z'abantu abalala oba bw'ogenda ku mikolo gyabwe n'okwatibwa obujja, n'ogenda mu maaso ga Katonda nga weemulugunya lwaki wanneerabira, ososola abantu, n'okubamu akafaananyi ekiro ky'embaga engeri gye kinaabeeramu oba honeymoon gy'onoogimalira. Bw'otunulatunulamu abo abakwana onoonyeemu ani ali serious asobola okuwasa, bikutabula obwongo. Alinga ali serious asobola okuwasa ayina ebisaanyizo byonna. Mufumbo oba si kyo takkiriza ekyo ky'okkiriza, kyokka ono akkiriza ky'okkiriza ayina ebisaanyizo byonna, tali serious, eby'obufumbo si byaliko, n'obeera confused. Ogenda ne weebuuzaako abantu abakulu mu mwoyo ng'abasumba, abakadde b'ekkanisa, abafumbo, oba n'ogendako ewa Jack, bakuwa ensonga 3. Esooka, lindirira Mukama naye ng'ekituufu olindiridde, osabye, osiibye, weesize Mukama naye nga tolina ky'olaba. Ensonga ey'okubiri, bagamba otaddewo standards nnyingi, bye weetaaga mwagalwa nga bingi nnyo naye ng'ekituufu si bwe kiri. Bakugamba kunoonya bulungi bwa muntu munda naye ate ng'ebintu bingi by'otasobola kugumiikiriza. Bw'otunuulira omuntu nga takkiriza, ekyo tosobola kigumiikiriza, ne bo baziyita standards, n'era n'omaliriza nga tofunye ansa. Ey'okusatu, bagamba weereza Mukama naye ng'ekituufu oweereza Mukama ng'oli asha oba oli muyimbi oba ng'obuulira enjiri abantu abatakkiriza, oba ng'okyalira bannamwandu oba okyalira abalwadde. Kyokka nga bw'ogenda okwebuuza ku bantu abakulu mu mwoyo, bagamba nyiikira okuweereza Mukama ng'ekituufu omuweereza, n'omaliriza nga neera tofunye ansa. Kanjogereko ku ky'okwegatta. Obeera mu kisenge ng'oli wekka, ng'oli ku buliri bwo, n'okwatakwata nga tewali muntu yenna akulinaanye. Ate bw'obeera nga wali ofumbiddwako nga wamanyiira okwebaka n'omuntu, kati ng'olaba obuliri obusulamu wekka, owulira ng'ekiwubaalo kikutta, n'otunulako ku ssimu yo olabe ani ayinza okwebakako naawe mu kiro ekyo kyennyini, naye n'ojjukira nti Katonda akyawa obwenzi, n'ofuna okwaka mu mubiri, n'oyagala okuba akasabbuuni oba okwekwatako, n'ojjukira nti Katonda takyagala, ate nga toyagala kutta nkolaganayo ne Katonda. Kati nno n'olyoka oyita mbulumi n'olwanagana n'omubiri osobole okuyita mu kiro ekyo. Bw'okiyitamu ekiro ky'olwaleero ekyenkeera kiyinza okulema okuyitamu, ogenda okwesanga okubya akasabbuuni ng'enkolaganayo ne Katonda ng'efudde, n'otandika okwesalira omusango, n'olowooza nti oli wekka, n'olaba ng'ensi ekulese nga tewali muntu akutegeera. Bw'osanga omufumbo ng'abuulirira abalisinga mbu mwekuume, Mukama mwesigwa, bw'oneekuuma ne Katonda agenda kukuumira omuntu wo, ajja beera mwesigwa gy'oli. Ebigambo ebyo tobitwala kubanga tali mu mbeera y'emu naawe gy'oyitamu. Olaba nga atakutegeera, ofuna ekirowoozo. Olw'ensonga ye anyumirwa ekiro kiramba, ayina mukazi we, kati ffe atugamba twekuume, tamanyi bulumi ki bwe tuyitamu. Ogenda okumaliriza nga byonna by'ayogedde tewali n'eki kikkolera kubanga olaba nga atamanyi mbeera ki gy'oyitamu. Anjogereko ku kibeera mu kkanisa bwe bayita miitingi z'abafumbo, olaba nga wandisaanye okgendayo naye ate nga tolina bisaanyizo ebyo. Ate bwe bayita abali singo nawo ng'olaba tokyajaawo olw'ensonga emyaka gigenderedde, waliyo baana bato. Omusumba bw'aba abuulira ng'awa ebyokulabirako, asinga kuba byakulabirako by'abafumbo by'amaka nga gw'olaba tolina woojja mu kkanisa. Bw'olaba abafumbo abayingira ekkanisa nga balina abaana baabwe, omwami n'omukyala, obeegomba ng'olaba kyewandibadde. Leero saaviisi we zibeera ziwedde nga famire zidde
waka nga goddayo wekka tolina muntu akutte ku mukono obanga tolina baana b'okutte ku mukono n'owulira obulumi. Kati kanjogereko ku by'okwana n'okwanibwa. Abantu bangi abazze nga bakumenya omutima oba bozze ng'omenya omutima. Kati otya okuddamu okwesiga nate, otya okuddamu okumenya omutima omuntu omulala. Abajja okukwana tobeesiga bulungi olw'ebyo bye wayitamu emabega. Kati kanjogere ku ky'okukwana n'okwanibwa. Otaddemu amaanyi go gonna okufuuka omukyalo omutuufu oba omwami omutuufu omuntu yenna gw'anoonya naye tonnaba kifunamu. Weetadde mu kitangaala eri abo abanoonya basobole okukulaba. Ogenze ku Facebook, dating sites, olina n'ekirowoozo eky'okgenda kubanoonya naye okyatidde abantu okukulaba. Buli lukuŋŋaana lwonna olw'abavubuka oba olw'abasingo ogendayo obeera n'ekiruubirirwa oba oliawo waliwo omuntu anoonya ayinza okukulaba. Ogezezzaako n'abantu ab'enjawulo bakukonnekitinge naye bikyagaanye. Wamenyeka omutima ozze weesiga abantu bangi ng'obabuulira ebyama byo byonna nga tolina kintu kyonna ky'omulekerayo naye n'amala n'akuyiwa kyokka yagenda n'ebyama byo. Kati waliwo omuntu omupya zze oyagala omugezesaako naye otya omubuulira ebyama byo byonna kubanga be wabibuulira emabega baakuyiwa. Nina amawulire amalungi gy'oli. Mbabuuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kati nno teweerabira okusubscribinga okoona ne kade gwajja osookanga okola vidiyo zaffe ez'olwokubiri amu n'olwokutaano. Olwokubiri tubeera twogera ku mukwano, olwokutaano tuba tudda mu bibuuzo eri ababakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo obeera mugumiikiriza ate tokuba. Katonda bw'abanga akikutaddeko ku mutima gwo okuwagira obuweereza buno ŋŋamba mbyensimbi beera ng'okozesa Airtel Money yaffe ennamba yeeyo. Nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeera nnyo omukisa. T-shirt zaffe eza Jack Online Ministry zatandika okufuluma. Bw'oba ng'oyagalayo emu oba ddaziini noonya ku WhatsApp namba yange eyo. Nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeera nnyo omukisa. Leero njagala okuzzaamu amaanyi gwalemedde mbuwuulu oba nga tofumbirwa okumala ebbanga eddene. Kola ebintu bina Mukama ajja kukuyambako okubeera ng'osisinkana omuntu omutuufu mu kaseera akatuufu. Welcome back to Jack Online. Ekisooka ddamu weesige nate, gulawo omutima gwo nate era omuntu bw'afiirwa tasigala gye baziise muntu oba ku ntaana oba mu lusuku oba mu limbo, avaayo emirimu ne giddamu ne gitambula nate. Wabeerawo abaakumenya omutima emabega, waliwo omulala zze, mugulirewo nate era omutima. Love is a risk, ddamu oriskinge mwe mujja okuva omuntu omutuufu gw'ojja okubeera naye. Ekyokubiri, tobeera mu mukwano ng'omuntu temwenkanankana. Genda mu mukwano ng'olaba nti omukwano gulina future. Bwe muba nga temufaanaganya bintu, omukwano ogwo tegujja kukola, ajja kumenya omutima atoddemu ofuna ebiwundu biri eby'emabega. Kati genda mu mukwano ng'omanyi nti gulina future. Bw'oba nga tomanyi mukwano gwenkanankana, kwata wansi mu comment section gwali ku YouTube ogenda kusangawo link. Bw'okwata ku link eyo ogenda kulaba video omukwano ogwenkanankana gufaanana gutya. Tobeera mu mukwano nga tegulina future. Ojja kumala obudde bungi ate ojja mmenyeka omutima ate olwewo n'okwesiga omuntu omulala oba oliawo ye yandibadde omuntu omutuufu. Ekyokusatu, tokkiriza sitaani by'aggamba nti oli wekka Katonda yakukyawa, oli mukolimire, olina ebikulondoola. Abakolinsi ekisooka essula ey'ekumi onyole 13. Siwali kukema okubakwata okutali kw'abantu, naye Katonda mwesigwa ataabaganye kukemebwa okusinga bwe muyinza. Okukemebwa kwonna kwe tuyitamu, waliwo abantu bangi abakuyitamu, y'ensonga lwaki njogedde embeera gy'oyitamu ngirabye ku bantu bangi. Yesu Kristo yagiyitamu, Pawulo yagiyitamu, Yeremiya yagiyitamu. Toyina kizibu kyonna. Ekyokuna kino kye kisinga obukulu, sigala nga weesiga Katonda. Ye yakutonda, yakuteekawo mu mulembe omutuufu mu kaseera akatuufu. Yamanyi lwaki tonnaba kufumbirwa, yamanyi n'omuntu omutuufu wa waali akolera mbudde. Tunuulira Mukama waffe Yesu Kristo, yajja n'abeera ku nsi kuno ng'amanyi mission emuleese, naye yagumiikiriza emyaka 3 ne gimala okuyitawo nga tewali kintu kyonna kye yakoze. Naye emyaka egisembayo 3 egy'obulamu bwe mwe yakyusiza ebintu byonna.
okukkiriza kwaffe kwonna okw'endagaano empya kwesigamye ku myaka egi 3 gyokka egya mukama waffe yesu kristo gye yamala ku nsi, naye emyaka 3 agaasooka tetumanyi byafaayo bye. Tunuulira Ibulayimu, omwana gwe yazaala mu bukadde bwe ye yakyusa ensi. Tunuulira Kaana, omwana gwe yakaabirira mukama n'amuzaala kaseera akasembayo Samwiri, ye yakyusa ensi. Kati gw'omanyi ki? Oba Katonda tagenda kubala bbanga eddene eryo ly'omaze nga tonnaba kufumbirwa, naye akaseera kali akasembayo oba oliawo ogenda funa obufumbo obw'amaanyi oba ogenda kukyusa ensi. Kati sigala nga weesiga mukama kubanga takeerewa ate takola nsobi. Teekera wansi mu comment section gw'olowooza omuntu ayinza kukola ki ng'akyalindirira okufuna omwagalwa we. Kinteekere wansi mu comment section nkisome. Mwebale nnyo okubeera nga mulaba video zange. Amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Teweerabira okusubscribinga, okomentinga, okona kadaako, okusharinga, okulikinga. Mbaagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Mbaagala nnyo. Bye. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.